Ennaku z'omwezi 8 omwezi gwa Okitoba omwaka guno ku ssaawa 4 ez'okumakya era tujja kukomawo bwe banaabanga beeteefuteefu ddala ffe nga tutandika bwe banaatulaga nti ye mujulizi nga tumusoya ebibuuzo nabwe kityo tulindirire okutuusa olwo olwanga 8 Okitoba tujja kukomawo. Ekintu kye bali beekwasa nti omuntu yayita ku mutimbagano gye tuyita TikTok n'akola vidiyo. Vidiyo eyo yali erabiseeko nga akuma mu bantu omuliro. Buli lwe bawaaba omusango nga gino egyo obumenyi bw'amateeka criminal cases nga teginnatandika kuwulirwa tulina okusooka ne tuweebwa ebyo byonna ebigenda okwesigamizibwako omusango. Mu Lunyanyimbe bakiyita pre-trial disclosure. Oluuyi oluwaabi lulina okutuwa byonna gamba ng'obwo obuvidiyo obwogerwako obujulizi obuwandiike bwonna tusobole okusomamu tusobole obyekenneenya tuteeketeeke nabwe kityo mu kiseera kino nze sinnalaba ku katambi akakoogerwako okutuusa lwe banaaba nga bakatuwadde kuba balina okukatuwa kyabuwaze constitution ya Uganda bwegamba. Olwo nno bwe tuli batukalabye tulisobola oba oliawo bagamba bwe kiribanga kye mutubuuza bwe tukiddamu tekikontana n'amateeka agafuga emisango egiba giri mu kuwulirwa. Manyi waliwo ennono y'amateeka gye bayita res sub judice nti ebyo ebiri mu kkooti tebikubaganyizibwako birowoozo. Kati ku nnaku z'omwezi ezo 8 tusobole okutandika okuwulira omusango okutandika okuwulirwa official. Singa oluuyi oluwaabi olwa gavumenti luno olulumiriza lunaabanga lukoze empisa ennungi ne lugoberera amateeka nga bwe gamba ne lutuweereza ebyo byonna ebiwandiiko kwe luteekateeka okwesigama nga luvunaana omuntu waffe ffe tujja kuba beeteefuteefu. Naye bwe tunajja wano ne batugamba nti bamaliriza naye nga tebannatuwa mpapula era tujja kusaba kkooti ebakake batuwe ebiwandiiko ebyo tusobole okuteekateeka obulungi. Sinzi nti omuntu omunnabitone ebiseera ebisinga tubamanyi batera okutambulamu okufuluma amawanga batera okukola baba n'ebintu byabwe ebirala. Tulowooze guno omusango tegunange gyagugendamu afekitivamu. Kiba kizibu sinakindi tekisoboka okusala olutindo nga tonnalutuukako. Bwe wanaabaawo embeera yonna etiisatiisa ekitone n'emirimu gya omuntu waffe tujja kutegeeza kkooti era tujja jjeŋŋanga embeera eyo mu budde obwo nga butuuse. Kalo yawange abagambye nti ennaku ze batuyise nga 8 tujja kubeerawo tuwulire ate omuwaabi wa gavumenti byakola ki byatuwawaabira. Abantu bagamba ne bagamba nti baagala